Abantu musanvu bakakasiddwa okufiira mu kabenje akagudde kakiira mu jjinja ku luguudo oluva ejjinja okudda ehiga motoka Ttakisi kaya drone bweyingidde ekimotoka ky'ebikajjo ekyafiiridde ku luguudo. Akabenje kano kagudde okusaako ng'obudde mbokya. Wafiire naye wafiire wezimu wafiire iwoli waye naye ngo omuli kakira okuli Kampala wafiire naye. Poliisi egamba nti drone namba UBP 571 ebadde ebonyeko bwewo ng'eva embala engidde Kampala engidde loole ey'ebikajjo na BF 333B eyafiiridde mu luguudo mu bitundu bya Kakira ejjinja. Omuwagizi wa poliisi mu bitundu bya Kira James Muya akisiza nti abantu musanvu bafudde nga ku bano kuliko bakkansala babiri abadisitulikiti malafu okuli John Wangulu ow'eggombolola y'Eweswa ne Godfrey Kabalo w'Amanafa Town Council. Abantu 6 ne bafiirawo ku sport. Twatuuse ku ssiini ne tutwala abantu 8 mu ddwaliro ekkulu ejjinja. Kati ku 8 si ne kufaako omu, kati ku mugatte abantu abafudde bali 7. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.